oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. So, the day was today. Ila ngatukonga tuwalero kubanga tujjukira obulamu bwe. Tetujja kusa nti yafa naye ate tujja kuza ebyo byatukola oba byeyakola tuli wano tujja kuze byeyakola ng'akyala mu bingi naye olwaleero let me represent the bees. Yebimu ku ebyo bye yafa ng'akoze nti yaleka nga alina ky'atonzeewo ate ekiyamba ffe be yaleka nti evidence tubyereze etulabire situtwebaliza Mukama nti kale yafa kikoze bw'ogattako ministry eno eya Revival Church era erina abantu organization beza so olunaku olwaleero kabonero kakujaguza ebyo musumba yekka byeyaleka akoze bonna. Kantwala okusa ku okwebaza buli omu ali wano. Waliwo abasumba. I am sorry, abamu ku bo sibamanyi naye kameshoninge abatono bemanyi abatono. Etandike n'omusumba waffe, musumba Muwonge. Tulina omusumba waffe musumba Meti, mulabeko wa Samuel. Wali abasumba bamu ku bo balaba bulabi by faces nga sifuna abakozi b'interactinga nabo naye tweyanza mwebale okututeererawo nti wadde museera etaliiwo you people are with us mukyaliwo mwebale nnyo mubalikira siyinza kuteebaza mukyala atudde wano mama afisa abaddeko okulweri
musumba waffe Jego Andrew agezaako nnyo okulaba kafiringa with all the challenges, abamu kubali wale bakulu omusumba Jego, but he really tried to kulabanga afiringa gapwegi. And so many people aren't expecting this. Nti tunabeera with him. Naye baswadde so ekyo nakyo tekyebaze Katonda. Sagala kwogera bingi nnyo. ABS kati omwaka guweze wetuli we faced challenges, so many challenges, but like any other company twagenda tufuna obusobozi bwa nti ate embeera eno n'etuukawo mu mbeera ya COVID, which has affected almost every company mu ggwanga. So naffe tubadde affected, naye alhamdulillah buli challenge ejja tugezaako okuba nga tugirwanyisa, tugezaako okulaba nga overcome it, and God helps us tetugiyitamu. Twali twamanyi kubanga batulera bulezi nga muzeeyi byonna akukola. Now this is the time that we have to do everything by ourselves. Kiringa bw'onoleka omusajja bw'aleka omwana ali myaka nga 10 abatanatandika kwerabiza, naye tugezezzaako okulaba nga tweyamira ne tubeerawo FDSTV depression yebeerawo. And I pray tusigala tubeerawo mu ekyo nga maliriza. Njagala kwebaza ba clients baffe. I know abamu ku bo weebali nga nsenga n'okuwanamu naye kugikimuwota. There are so many clients but supporting them era nsaba bagere ku maaso okusupportinga because without them tetujja kubeerawo nga bo tebabeera. Bwe babeerawo naffe bwe tujja ate akamere ketulya. So tubeebaza kubanga bakyaliwo era bongera okutusupportinga. I thank these people here, balabakozi b'ebyobulamu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mu bizibu ebingi bye tuba nabyo, these people bannange babeera. Osanga kampani nga tujja kugumira bizibu biri wano, sijja kweka tetuli bulungi nnyo. Tetuli bulungi nnyo. Naye mu mbeera yonna eriwo abantu so mwebaza, thank you so much. I just pray nti tubeerawo era tukwatire wamu, always work as a team, tusobole okuba nga tutambuza emirimu. Abalabi bagenda watching abasobole kujja nabo abali wabere mwe balabi abasinga oba abasookerwako namwe mwebale tusapootinga, mwebale tulaba natuwagira. Tubeeyanza nnyo, tweyanza. Nsaba nkomye wano abalala bawulire, naye katusabe Mukama muzeeyi yenna gy'ali ayongere omulamuzi ekisa. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.